wotunuulira state kyagamba nti olwa status ye n'abantu bakulira oba abamuwuliriramu kiyinza okutataganya okunoonyereza n'omusango yadde ground ebeerawo leero ku makya kooti y'abasemujju egenze mu maaso tebabawadde beyiro influence kyali ensiki gyalina esinga ya MP alondebwa abantu okuva mu constituency abantu abawera 10,000 ono just ayimbira bayimbi just ayina gaali tasukka abantu 50 kati influence kyali ensiki gyalina osinga ki so however much nti era kooti ebeera ne reasoning yayo because tulina mu mateeka egamba nti basobola okufuluma beyiro wabeerawo ko endaba nti osobola okufuluma n'okyankalanya obujulizi naye tulina okwebuuza bujulizi ki obuli wabweru bujulizi ki obuli wabweru ko obujulizi oba gye buli oyinza okwekanga CT scan ali ensikini agenda nsambya gye CT scan kati era nakyo tulina kiweeyingamuko which kind of evidence eri out that alien skin can antagonize alien skin si muntu omunene gwe basoose okuwa bbeeyi nkugambye basemujju babayini bali ku bbeeyi misango 2 ku kintu kumpi kyekimu bali ku bintu ogwasooka babakwate bamakinga genda ku Kenya Commission olwokwata abantu abali 36 ne babakwata omusango gugenda mu maaso ku Buganda Road ogwazzeeko era babawa bbeeyiro n'ogwazzeeko babakutte ogwa Besigye bali out Besigye yennyini afunye bbeeyiro mu misango gye gyonna kumpi egize gibeere mabega ne mukaaku ani asinga Besigye influence so anyway sagala kugamba nti nno kyakwedda kikyamba nti ngezaako kuweeyinga nti kulaga nti simu wano mbasi kyogedde mu line ya court nkyogera mu mateeka kigagamba amateeka kugamba kooti esobola okukuuma bbeeyiro ngera nti olina waliwo engeri yonna gwe okutyankalanya obujulizi out ye general ki perception naye ate era etteeka era lirekera court to interpret kooti eyigamba ono nno wafuluma bwati bujulizi tebujja kuluwana naye nange tezinjako ddembe lyange kugamba bujulizi tibwagenda okwonona wabweru so bye bintu bye tulina okukola ki okwebuuza nina okukkiriza nti influence y'omuyimbi tesinga ya mukulembeze yes. Alright, amanya n'eddoboozi David Sanchez aka Mr. Social Media Monster oli ku mukutu Cookie Promotions tukyakuba tochi mu musango gwa Alien Skin alina fayiro 2 emu fayiro emu ya egambibwa nti yabba essimu ne ssente $48,000 fayiro ey'okubiri yeya Ensambya Hospital okuli Julio n'abalala 18 ndine Council Derek lawyer w'abayimbi manyi kati mu industry muno tulina ebitongole 2 ebikwatagana ku bayimbi ba lawyer b'abayimbi waliwo abeerigoni eri side ba Nahabwe Precious then wabaawo ne Council wa Derek buli lwe tuba tumwagala okututemera ku copyright amateeka g'abayimbi abitegeera si buli lawyer ali eyo nti atojja musanga nga ayogera ku ekino lawyer tukwaniriza kanso tukwaniriza amina muganda wange nange nimusanyufu ate okuddamu tulako naawe ate oba n'okubeerako era ku mpewo za Cookie ate njagala okutegeeza abatulaba batugoberera ensonga zino za nkizo nnyo era nkujomba ntonulanga okugoberera nnyo current affairs because mulimu ekyokuyojjamu ekyokuyiga kimu oba bibiri si bwe tuba twogera ku art industry oba creative industry nti buli kasi tuba tulina kwogera ku bisanyusa abamu balowooza nti olina okunoonya abantu mu creative industry olina kunoonya bayimbi bazaji ba firimu bannakatemba naye beerabira nti industry nnene osangamu naffe abatali bayimbi naye nga tuli mu creative industry bwe tutuula okutereeza okulaba ensonga zigenda zitya mpaa baliwo okutegeerako nti kati amateeka gagenda gatya ganyigiriza omuyimbi teganyigiriza muyimbi so kyakizo nnyo okugoberera ebigenda mu maaso mu industry omuntu eyakasooka okula nze nyinza okuba nkwanjudde bubi neyanjulire ekitongole kyovaamu n'emirimu gy'okola erinnya Namakajjo Derrick Frederick nga ne munnamateeka nkola ne law firm bagiyita GM Kibiriganyi Company Advocates Mabirizi naye nga tera kukwatagana n'ekitongole kya Foundation for Human Rights Initiative ekirwanirira eddembe ly'abantu ndowooza mu Uganda yonna wandyekanga nga abayimbi lawyer abali mu creative industry emaseerabidde batabanga babiri oba omu nyinza obutabulamu ntoozi kati essaawa ntwagatteko baganda bange Nahabwe Precious naye ng'essaawa eno bamanyidde abasinga bamanyidde mu creative industry
nga lawyer avaayo okulaba nga ensonga z'abayimbi zigonjoolwa. Amabega awo twavaayoko mu misango gya Daddy Andre ne Nina Rose, ne tuvaayoko mu misango gya Sena Bata Bitex, tuvaayo Nina Rose muyimbi wange. Tuvaayo ku Serunya Ernest, yo makeup artist wa film yali munyegenyege gwe bayisaamu ekiso ne bamusiba for like 3 days. Ne mabegako wano eno era wali neza Gravity era. So tuvaayo okulambika tutambudde tutya mwezi ensonga tezikuwanyo walala. Era nga bwe nze menya scenarios ezo zonna nze nzibeera makkati ate era nina okukkiriza nti ezisingira zimuwulidde nga zijja zikola ki zigguka mu butuufu bwabyo. So mu Uganda tulinamu ekibiina baya kitongole tuyita Pan African Artistic Freedom PANAF, kiriwo ku advocating oba kulwanirira ddembe ly'abayimbi era nga nze secretary general waakyo awamu ne chairperson wange Muzeeyi Bwanika aba mu film industry. So yenze omutonotonoko awo naye ng'ebisigadde tujja kumanya engeri gye tujja tukola ki gye tujja tutambulamu. Nange njagala kwegatta kati ku law firm yo obeere lawyer wange mba blogger mbe ne counsel wange kale tuyinza otutuula wanene nga n'otawaana ntera okugamba abantu ddala abayimbi nti batooga abaloya babbeeyi naye lawyer kyasiza okuwewa ebbeeyi lawyer gogenda okubira essimu ng'oli munda yakukasooka oteekeko akakadde kusema naye ate otambula otegeera nti kati mu industry mulansi ofunamu ba creative lawyers bwe mulina otambula nabo mufuule mukwano gwo mufuule counsel nga mukwano gwo. Bwana kuko ojja kunkubira essimu wano God forbid nga bakutaddeyo sijja sobola nakugamba nti leeta ssente era kinkakatako okusooka okuvuga nzije ndabyo birikola ki ebitambula nti tulyoke tuveeyo tugambe kati kabulaza oba nkubanyiza ku mpewo ezange zireete batusi mpewo okugamba ebireete ekola ki tupange bwe tuti. So kyankizo nnyo omuyimbi yenna okuba nga otambulira wamu ne munamateeka naffe babuloga tugenda eyo oba okola story yo akasimu ne kakubirwa anti twakusanction nze simanya otukuyita mu kooti nga tobimanyiiko gwoganze nakoze bukozi story nange sinze yayogedde oli yayogedde ate guno omulembe gwayonoonese bubi kubanga kati ate gavumenti eyagala nnyo babuloga ba tiktok omanyi ba tiktoker erinnya baali walwa account ya tiktokers but at the end of the day they are bloggers. So wetuba tulambika ba blogger ne ba blogger we bagwa ojja kwekanga guno omulembe kati gavumenti eyagala nnyo ba blogger maaso wetulaga amaaso wetulaga blogger bangi bayite ba tiktoker bayinosibwa whether mu mateeka whether mu byabufuzi naye nga bajja kukola ki kusibwa. Example ono gwe babudde ne balimandinga 2 years omugisi waffe gwe basindikidde Entebbe ye muzeeyi kubwa muzeeyi bikiwe bityo omulamuzi wa Dogo Nation ava nakugamba nti omulamuzi wa Dogo Nation muzeeyi njagala olina emisango 3 egy'okuwoza. So kati kitegeeza nti as we are building content, as you are creating content, so what babayita ba creative, you have to be more creative. Tokola content nga atagetinga on laughters naye kola content nga aleeta laughters ate nga ayongera ne ku nsi abo tuyita ba creatives. Abantu balina okwawula creative ne entertainer etajja kufaayo kibongerako musese olina okwawula enjawulo ya entertainment ne edutainment. Yes, lwaki olaba omuyimbi omu yavayo nga yagamba nti ekibiina kye edutainment abo bakugamba entertainment. So ati bw'otandika okugala okuteeka bonna ku level y'emu bwe abaliko ekikyamu tosobola kuvayo ogambe nti ono asinga ono oli akugambiddewo nze I'm in the industry for entertainment or I'm in the industry for edutainment. Kati how can you bring the two on the weighing scale mbona asinga oli era nti balaba nnyo abantu nga bakaayana olw'ekintu ekyo ne batumya butunzi ne mbaleka. So we need to understand whenever content creators that as we are trying to be creative and innovative, let's also try to be as much as creative as we can okwewala emisango emijingi gye bayinza otuteekako. Council tujja kufuna olunaku lw'ekyo ekya content creation omuli ba YouTubers ne ba TikTokers ne ba other influencers nga twogera ku ekyo generally oli akoze content kyo obutamukwata obutamusiba obutamutwala mu kkooti
olwaleero ensonga etuleese ya Alien Scale yasooka kutwalibwa luli ku Friday lwakuna then enkeera ne bakwata ne bodyguard we ku nsonga ezasooka tetwali tumanyi byansaabya okutuuka mu kooti tuwulira ate fayiro yabba essimu ya miliyoni 3.5 n'akola ki n'abba ne ssente ne tubuzaabuzibwa Alien nga ye agamba nti oli yamufaananira omuntu gwe yali anoonya. Ekyokubiri kooti we yazzeemu okugenda mu maaso nga bazzeemu okumuyita baasabye gundi bagiyita batya koze yadde alina kudda nga mwenda ne bagira production warrant council we yasaba production warrant ne bamuzza mu kumuzza ne bagamba nti Alien yategeeraganye oba saidi ya Alien cause Alien by then yabadde musibe saidi ye oba tiimu ye yategeeraganye n'omuwawaabirwa ne bamusasula ne bamuyiririra wakasimu wesimu era lwaffe bangambye nti byamazeewo miliyoni nga 7 okuli omugagga Ham Kigundu ne maama Fiina ne Bebe Kuru bekutte ku ttaawo ne basasula naye kooti we yatuuse n'egamba yes muyinza okuba mwakkiriziganyiza but tetulabako additional statement eya police then n'ekirala original copy eruwa ekirala tesobola muwa beyiro nga gundi ya police teriko statement ya additional statement ate n'ekirala ekimumisa noono gwe bayiriiridde oba abatuuse ku nzikiriziganya naye taliiwo mu kooti kati tubeesinga tutya ku bye mwogera ekyo ne kimumisa beyiro ku musango ogusooka ensonga zino eza Alien tusooke ku fayiro esooka oziraba otya ate kisijjaga kyamumisiza beyiro because at the end of the day nga bali ekintu batwagala okunya baclient baffe it is not just temporary freedom tobawadde eddembe lya kiseera beyiro tibadde lya kiseera tetulina okwagala okuya baclient baffe kitera kubeera kubawa ddembe eryenkalakkalira nti oba fayiro gaddewo so ku saidi yange Alien is achieving success ali mu kuwangula ati bwekugamba kiri kino nti bw'ovaayo n'ogamba nti baloya saidi ya Alien Skin wamu ne saidi ya Copeland bavuddeyo ne bakola reconciliation ne bakkaanya ne bakwatagana Copeland bwakwatagana ne akulaga nti zitalina buzibu bwe naloopye n'etteeka lyaffe etteeka lye tuyita Magistrates Courts Act oba etteeka eryo eritwala zikkooti zitakawayiro 16 akava ne kateekawo ekintu ekiyitibwa reconciliation nti omuwawaabirwa wamu n'aloopa abo basobola okutuula ne bakkaanya ne bayogerezeganyaamuko ku misango gye tuyita petty crimes nga assault obusango entonotono weedityo so kye baakoze kiri mu mateeka era ekibulayo kyokka kirina kubeera nti buli omusango gubeera mu kkooti ne mubako bye mukkanyiza wabweru wa kkooti kibakakatako mwenna okukoma mu maaso gaki okugitegeeza mu butongole kati ensobi yakoleddwa saidi eroopa into yamaze osonyiwa ne bakwatagana mu reconciliation yaabwe teyakomyewo mu kkooti kutegeeza kkooti mu buki tetwakkiriziganyizza weebale kiza n'obuteetaagisa additional statement ku police gwekomawo mu kkooti ogambe kkooti ffe twakkiriziganyiza reconciliation yaffe yagenze mu maaso tusobola n'okukuba mwakoze reconciliation agreement ku nsonga eyo abaloya babayambako gidraftinga ne mugisayininga ne mujja mu maaso ga kkooti n'okakasa nti ddala nze yakoze eki nze yasayininze ne kkooti nayo neeteekako omukono gwayo fayiro neekola ki n'egiggalawo so kye tulina otegeera nti wemutuuka ku stop ya reconciliation oba tewakyali nsonga ya beyiro okuggyako nga gwe mwagala ofunira beyiro alina ensonga ennene nnyo nga amateeka ga beyiro galambika mulwadde nnyo ate obujanja tasobola bufuna muki mu prisons kitegeeza nti musobola okukola ki okusaba beyiro naye kakati essaawa mugende mu beyiro mutawanye kkooti n'okukola ruling oluusi mumaze okukwatagana omulimu guli gumu gokka muleete muki complainant ajja ategeeze kkooti so leero weziba nga ziri 26 era 26 nga mu kkooti bamugambye kudda nga 28 obusiike gwensambye oba gweguno naye era basobola webabagize nga omulamuzi yagambye guli agulese nga mwenda so tekigaanira balooya kuteekayo production warrant ekomyawo ne badde bamulete ne fayiro bakole ki bagireete ne complaint bamulete mu kkooti
bakigale. So kyekyo kyekutegeeza nti balooya mulimu gwaffe ogusookerwako ddala oba ogwa omunene si kufunira muntu temporary bail oba ddembe lya kiseera era bwe nkugamba nti alien is winning mu mataazi zo zonna nti wava nakugamba nti no have reconciled avuddeyo akugambye nti was a mistaken identity mu mateeka defense mistaken identity ne government esobola okukwata nga sigwadde yagala okukwata si yeggwe twas mistaken identity ebiri but it was mistaken ki kati government ebe esobola okuba nekugamba nti it is mistaken identity lwaki omuntu osobola kuba nogamba nti it is mistaken identity with a reason weekakasa nti naye ndowoozezza yono gwe mbadde nnoonya tomukutte musiba wena ne gwe bajjako essimu tebamusiba so kyereeza nti no omusango oguli awo with eri nti tosobola kulopa muntu nti oba bansiba oba biki alien is winning with that matter. Tetujja genda nnyo mu other details naye just njagadde kulambikako nti regarding reconciliation kiri mu mateeka ate ebevudde reconciliation kooti era yakoze ekituufu okugamba nti tusobola kuwulira beyiro nga muri reconciling lwaki tutu reconciling lwaki muba mu reconciling ate lwaki tuba tubawa beyiro kuba bwe mala reconciling fayiro eggaddwawo tubate so alien is winning. Tugende ku keesi ey'okubiri. Keesi ey'okubiri y'ey'ensambya mubaamu malicious damage ne assault. Si bwe kiba? Yes. Kigambibwa nti alina abantu be yatuusaako obufuni. Alien ne ttiimu ye. Era abantu babiri be bazze mu kkooti nga bagamba bo baabakuba bubi nnyo. Owookusatu aliwo ku n'asulawo siikeesi. Bwera bakoze CT scan ali bubi nnyo ku mutwe bamukuba bubi nnyo kati side ya alien balooya be ne ttiimu ye nga bagamba tuli mu nteeseganya n'eddwaliro tulabe nti tukola ki naye we yabayinze tenaabe ku muvunwano alien teyabadde musanyufu n'ekyo nti bali batuula batya okuteeseganya n'eddwaliro ate eddwaliro nange ndirinako akakunkuna ku bintu ebimu ekitegeera kati awo era ttiimu ya alien balooya be ne bagamba state yagambye nti tebasobola mweyimirira kozi baleese abamweyimirira okuli maama we muganda we ne mikwano gye basabe beyiro kooti ne state n'agamba tebasobola kukkiriza kweyimirirwa kwa alien because waliwo abantu abalala 18 be batannakwata. Ekyokubiri ajja kutakaaganya okunoonyereza kwabwe n'obujulizi era n'erinnya oba status gy'aliko eyinza okuba influence mu musango eyinza okuleetamu influence mu musango ogwo. Then ttiimu ya alien oba balooya be ne bagamba lwaki always ne bagamba omulamuzi lwaki always bakwatanga abantu nga state tennanoonyereza tennakompayiringa bujulizi bwayo nti ogenda okwesanga omuntu oyo either amaze emyaka 5 mu kkomera awo state negamba twamaze okunoonyereza naye tukizudde nti Sanchez talina musango kati ekyo baba bakibala batanze we muŋŋamba nti sirina musango emyaka 5 mugenda kunjiririra ssente zange bye mbadde nina okukola wabweru oba ngenda bugenzi ne mumpa freedom yange nzire Kampala ku lubalaza ntandika okusabiriza ekikumu kati tutandikire ku musango wano. Okusooka yogedde ebisajja batadde ku malicious damage and assault. Era egyo misango egiri minor offences petty offences anti waliwo kali nti oli ataasobodde nakujja mu kkooti sawa yonna aliwo n'asulawo siikeesi opakka nga tutuuse ku kiseera state weegabira mu ekyusiza charge ne mujja ku assault bateekako ba grievous bodily harm biki ebisigadde ebirala naye njagala okulambika nti no assault ne malicious damage byonna bya petty offences era mu kawaayiro 16 kenayogeddeko of the Magistrates Courts Act era balina eddembe okutuula mu reconciliation otubadde tukola ki tujoogerako so balooya babadde bakola ekyabwe mu butuufu bwakyo okugamba nti baatudde neki n'eddwaliro omuze ate abagambe njagala eddwaliro likole ki lijje mu kkooti tutegeeze muki kitegeeza tufuna omuntu alina obuyinza okuva eri eddwaliro okurepresentinga ki eddwaliro kalira ne mu buwandiike najala ategeeza kkooti eno lyeki
ya development lyeganye neligamba tebannatuula lyegaaniddewa babaddeyo mu kooti babaddewo kooti yamaliza ekugamba njagala eddwaliro likole ki so yayogedde lijje kyeze sitatiwe zonna ezabaddewo gwe tebweweegaana nga tolina buwandiike bweyagala tino gwakiikirira eddwaliro is a company wetuba to company zogera mu resolution mu mpapula so eddwaliro lirina okukolera mu buwandiike ligambe nti ono bwe tuwadde obuvunaanyizibwa obu prosecuting this matter ajja buteeke ne kuki ne ku court file so omulamuzi okugamba nti eddwaliro lijje ayagala kakasa butuufu mu byonna kyekigenda mu maaso because eddwaliro weyandiikanga ye complainant okujjako nga bano bebaga bakubye bebaleese emisango gyabwe direct naye mu byonna kiraga nti petty offenses they are reconcilable petty offenses are bailable yadde bail on bagiganyi naye tekijjaawo ddembe nti neero omuntu asobola okuddamu nasaba bail ogwokubi bail osobola gisaba emirundi emeka wedde ddembe lyo okusaba bail but at the end of the day owensambya giza gwogerako kitono nnyo lwa nsonga gwe gukyagulimu nnyo erot of public oza gutufuula ogwa haji ne hajati nti gwe guli waggulu nnyo naye mu byonna nti lwaki na government alien is winning that is a reconcilable matter the lawyers bali mu kivuga bulungi alien skin omanyi ntera ogamba abantu nti teri industry zibu kufuna mba client nga mu music industry ekisooka abayimbi balina emputu abayimbi abamu bategeera naye ate bw'osanga ategeera oluusi ayagala okwetwa tayagala kutegeera abasinga tebategeera naye industry yaffe gye tulimu kisinga nti olina kumukwata otya bakirayanti bo teri industry nzibu kumanaginga nabo beemanyi nga bayimbi so alien ayinza okuba ayina perspective enayo okuresolvingamu omusango but he accepted and he gave instructions to the lawyers kati ba lawyers omulimu gwabwe is to have the matter closed bamweki eddembe lye and sina bail close the matter afune eddembe lye kakati twanzikira mukodali bulamuzi ng'agamba nti olina balooya bweyagala kwogera ki whatever because instructions wabani balooya ebanga bwe bavuga ekintu nga bakivuga in the best interest za client waabwe they are right 100% because n'amateeka agafuga ba advocate gakugamba you have to act in the best interest of your client kati oli bwakuwa ssente n'otakola in best interest ye client ayina right okugenda mu locus n'asaba accountability ya ssente ze yakuwa kikyokoze ekinyamba so the lawyers bali mu kukola ekintu mu butuufu bwakyo naye ngera bwe nkugambye the music industry is simusango gwali ensikini gokogwiza okufuuka eziki nze nina abayimbi bembaddekoko nabo nga they are my client naye ntuuka n'okuclosinga n'omusanga simulabangako yadde face to face naye nga simu kanso sijja kukulaba nnoonya katukoze tutya n'omaliriza omusango mweyombeera naye nga tomulabyeko polisi alinnye paka logiclosing naye how you do it is up to you so alien skin temanyiko ti yadi musajja wa kiguli naye temugezigezi so the end result matters waliwo oluusi tugamba nti no the mode doesn't matter but the result matters n'omuntu mungu nali nkolera n'angamba nti Derek I just want results gwe otandika okunyonya ate tukole bwe tukola meeting ewedde ompadde brief background ogimpadde go I want results okoze otyo tayagala kukola ki tayagala kumanya ate era nga oluusi manyi nti era enkola ya pango tebagala kumanya oba bakikoze batya bo baagala result bakugamba nti tujja result za tujja zivuddeyo zitya tobabuuza mutuuse mutya oba bakozesa sketi oba bakoze bakola ki so era kyemmanyi nti olaba pango how they do their things is the end result matters how it is done tebagala kumanya. Should we send guno musango gw'ensambya is it the ensambya hospital complaining or baba no abatuusibwako obuvune ng'aba? No, we need to analyze that because buli omu asobola complaining. Ate bonna basobola complaining ng'awa. So tulina kwetegereza charge sheet ya court egamba etya. On that matter sina kwetegereza bulungi charge sheet with the complaining ne olaba n'abantu bajja mu court. So it is a matter of time. In the next court I'm going to be there.
ngenda kubeerayo kyema kiba kinetagisa kweyimirira muganda wange Alien Skin mata twange Patrick kiba kinetagisa kuyimirira muganda wange I've been court mweyimirire I will not represent him because already a lawyer team but I can so more my recognitions mweyimirire wotunuulira state kyagamba nti olwa status ye n'abantu bakulira oba abamuwuliriramu kiyinza okutataganya okunoonyereza n'omusango yadde ground ebeerawo leero ku makya kooti y'abasemuju egenze mu maaso tebabawadde beyiro influence Alien Skin gyalina esinga ya MP alondebwa abantu okuva mu constituency abantu abawera 10,000 ono just ayimbira abayimbi just ayina gaali tasukka abantu 50 kati influence Alien Skin gyalina osinga ki so however much ntera kooti ebeera ne reasoning yayo because tulina mu mateeka egamba nti basobola okufuma beyiro wabeerawo ko endaba nti osobola okufuluma n'okyankalanya obujulizi era tulina okwebuuza bujulizi ki obuli wabweru bujulizi ki obuli wabweru ko obujulizi oba gye buli oyinza okwega nga CT scan Alien Skin agenda nsambya gye CT scan kati era nakyo tulina kiweyingamuko which kind of evidence eri out that Alien Skin can antagonize Alien Skin si muntu omunene gwe basoose okuwa beyiro nkugambe basemuju babayini bali ku beyiro misango 2 ku kintu kumpi kyekimu bali ku bintu ogwasuka babakwate bamakinga genda ku Kenya Commission olwokwata abantu abali 36 ne babakwata omusango gugenda mu maaso ku Buganda Road ogwazzeeko era babawa beyiro n'ogwazzeeko babakutte ogwabeesigye bali out Besigye yennyini afunye beyiro mu misango gye gyonna kumpi egize gibeere mabega ne mukaaku ani asinga Besigye influence so anyway sagala kugamba nti nno kyakwedda kikyamba nti ngezaako kuweeyinga nti kulaga nti simu wano basi kyogedde mu line ya court nkyogera mu mateeka kigagamba amateeka gakugamba kooti esobola okukuuma beyiro ngera nti olina waliwo engeri yonna gwe okutyankalanya obujulizi out ye general ki perception naye ate eri etteeka era lirekera court to interpret kooti yeigamba ono niwafuluma bwati obujulizi tebujja kuluwana naye tekinange tezinjako ddembe lyange kugamba obujulizi tibwagenda okwonona wabweru so bye bintu bye tulina okukola ki okwebuuza nina okukkiriza nti influence y'omuyimbi tesinga ya mukulembeze yes tesinga ya mukulembeze naye era regardless ekyo kyonna nga byonna bigenda mu maaso kubona badde ndaba abayimbi abasinga bali mu celebrating olwa Alien Skin omusiba kati weebuuza what is the understanding mu creative industry yali mutegeera naye business eringa business ya mutaasa competition naye ate era webeere ya mutaasa bw'osoogera ku mutaasa n'abasanga beekuba era osobola okugenda n'ogula ku kano kawunta muduka mu kawunta ngezi bonna batunda kintu kyekimu naye bw'ogulako n'otagenda kukola ki kunyeega n'ogenda mu mutaasa eringa business ya mukatale mudala gwa nnyaanya kati niwe ogulwa kwoli tagenda kusanyuka naye baba bamukutte nga ali mizibu era banna bamutaasa be bajja omujjayo naye kati n'olaba ekiwuka ekimu creative industry nti bakutte muyimbi munnamu and you're celebrating omuntu ategeera omuntu nti amaanyi go bw'enfuna yonna eri mu bantu and you come out to celebrate before people nga ne bo celebratingira tomanyi oba nabo interest oba nabo benyi bawagizi ba Alien Skin osobola okucelebratinga ng'omanyi nti bawagizi naye nga tebawagira Alien Skin ogenda okutuuka okuva ne kikookya so kati ze omulanga gwe nkuira ba creatives let us learn to stand as one creative industry eringa business y'amasimu ku mutaasa Uganda kye kizimbe kya mutaasa abatugulako ebintu bye bawagizi baffe abajja mu bifulu bw'olaba nga basibye munno muyiga okuyimirirawo naani n'oyo naye over scenarios olaba yaddala nga bwe bakwata ono ne baba bali celebrating ojja kutuuka okulaba nga ekiseera nti naffe bennyini abali mu advocating for the creative industry bajja tuteekamu ensigo embi nga tugamba waayo ate ono yali asanyukira munno musiba kaabeereyo I will not come to your aid because abayimbi baavu tebalina ssente teri muyimbi ajja kujja gy'oli akusasula sente z'omusabye baavu at the end of the day ekitera okubayamba tindigo pro bono nti baba balina shit ze baguddemu olusi tukulya bwereere naye kati bwe ngenda kukolera bwereere ate nenkulaba nga you can stand on your 2 feet to celebrate over the arrest of Alien Skin over the arrest of Ani
So your reasoning ayiko lusebera lo. Council waliwo kyesitategeera nti ndi mukwano gwo wemba mukwano gwo nga mbeera nnyo naawe nenkola omusango ne bakwata mu ggwe kibeera kitya because w'otunuulira scenario zonna keesi zino zonna sijja kugamba nti oba kiki but alien ayinza okuba si ye yapesi nese naye baali nabo alaawo nga be bakikola same case ate nsambya because we don't have that video nti alien yakuba nti oba he towards order Yes. bit oba punish him okitegeera naye wabula bano abali hanga bahangule management be bagambye omusawo tuula kola kino okitegeera so tukitaputa tutya musange angry management etukolera ekintu kimu kyemanyi timu ya Alien Skin is willing to proceed with the matter to defend itself but tulaba mu kintu kimu batwetera obujulizi obulaga nti ddala alien yabba alien yakuba alien yatowa but what I can promise them nti gwe baliko Kimenke n'agaza bata n'awangula musanga si mu reconciliation n'aguwangula mu butuufu bwa nga ye defending simanyi bamusobola basobola okuwona malicious prosecution wamwe mateeka tulina kye tuyita nti bw'owangula omusango mu criminal nga badde bakutaddeko ne bakusiba ebijiwe ebikwanjike n'oguwangula olina eddembe okukomawo mu civil okuteeka omusango wa malicious prosecution ate munjiiririre kuba mbanja kunjiiririra mwamalira we mwansi nasubwa emirimu gyange mingi gyafa nakola loosi nnyingi erinnya lyange ate kyali asobola kunneesiga weebale nnyo bandabanga kigwagwa ali awo kaakati engeri gye mwansiba nga temunteekako ebisango ebigunjike ate ne mbawangula kati mujje nsaba kooti kuweebawe oda munjiiririre sente kyebbanyi nti Alien Skin asobola okukikola so at the end of the day baleeta obujulizi kooti eriwo kutaputa nawe okuwozesa kooti ejja kuweeyinga wekuba gumusinga okuba tegumusinga Alien era ajja bagamba ekyazzaako council Alien tasobola providinga n'agamba nti sinze yakuba but ono ye yakuba anti ne bwakyogera oyo yakulopya bawuli ayagala gwe okusibwa era ye tujja kulinda defense ye egamba ti wano tubagenda muguuni omusana ne gutambula ne gugenda mu maaso buli omu alinze okulaba defense ya Alien Skin yeri oyinza okuba nga defense ya Alien Skin yegamba nakuba yamprovoking ayinza okugamba mwandabako nga nkuba nomusawo siguma saaguzzaako ajasike mutukuku ddwaliro ani yakuba simanyi mwaloopa titwakuba mumusonge mwani yakola ki eyakuba mulete n'obujulizi ntitwakola ki oyo eyakuba gwe mumukyagi nga wemba yenze musibe kakati obujulizi kiri about evidence obujulizi bwe bubula complainant era Alien Skin abajja kwakwitingibwa oba to be discharged ateebwe naye njasi ntegeeza butegeeza n'ateebwa ng'agusinze ayina eddembe omuntu yenna nkasaba kuteekako emisango gya criminal emigwagike n'ogisinga olina eddembe okudda mu kooti n'oloopa oyo yakompa nti yakuloopa neweba gavumenti n'opaato ne general for malicious prosecution nti malicious prosecution kitegeeza nti omuntu yavaayo eri n'ekiruubirirwa ekibi okuteekako ebisango okusibwa ye malicious mutima omubi so bw'ogusinga nvaayo ne nkuteekako kooti n'onjiiririra sente zange council nga tumaliriza yende ku gundi y'aba state okupiininga omuntu oyo n'asibwa nga yeeta obujulizi tebalina bukuŋŋaanya ekyo nange kinnuma no ekyo kiri ku problem tugirabye so it became part of the living tuze tukyogerako over scenarios tekiri kwa Alien Skin kyokka bantu bangi bali makomera naye they are suffering in vain nsobola okugamba nti bw'okola sabe n'ogenda mu makomera kitali yakiga oluzira wa wonna osobola okusanga omuntu ali ku alimande kubala emyaka 8 ne 10 gyebali kakati bujulizi ki state bw'oba onoonya mu myaka emeka bujulizi ki bw'onoonya mu myaka emeka 5 amateeka gatuwa ttaibu omuntu gyalina okumala ku rimandi okusiza ku misango wali gya magistrate court egino emito waliwo n'emisango emikulu capital egiga mu high court omuntu ekinenya at least yandibadde munda mwaka gumu ku high court ate nagwo munene yali balina kumpi na myezi ng'esatu abo bajja bagakyusakyusa
omuntu kugina emisango gino gya magistrate court nti kukuba nsambya entono eri mu kibatu wano webati oba ogiyingidde n'olabayo we baalwanira amaaso gatawamulabega ne gaggwayo kitegeeza nti obujulizi omuntu asobola okufunya mu ssaawa naye guba musango gutyo ne guba gwa ku luguudo lwaki omuntu watuuka mu kkooti ne bamusikayo ne bamusindika ku remand time ya remand bwe gwakuba alina omutta naye tulina abasibe bangi abali mu kukomera nga time ya remand yaggwako ali myaka 5 so ekyo ekizibu kiri sijagaba kiri intentional but it is out of recklessness. Government yekiteekawo oba government yayemererwa okutereeza institutions ku police no malaya sawa na mu 8 teri wa malayo week ali eniskini yasobola okumalayo week naye lwaki baatyo muli mazayo week kuba wali tosobola kumuteeka ku police no omusose sawa na mu 8 abajja loka police kadawo kye baakola okujjako omugugu katukasuke wa state gwamani neseti okugamba nti banne natadde omuntu biki naye nakuddaawo okukola bwe bati so it is a delaying tactic. State ababbize akwasaganya fayiro eno n'eri alina files nyingi kituufu zakwasaganya naye awo olaba nga fayiro ezize nga obujulizi tebuliiwo olina duty eri ba citizens oba the citizens of Uganda okuworkinga in the best interest of the people. Obujulizi oba tebuliiwo olwerinza person tebetaaga kugira nnyo muntu obujulizi tebuliiwo y'ensonga lwaki nkugambye at the end of the day osanga omuntu eyeekoowa nga ne bw'omugamba nti we bagoba omusango bw'eppa nti agusinze ajja kuloopa gavumenti asaba okuyidirirwa. So amateeka go galina galambika timelines sawa na mu 8 remand time biki naye obuzibu buli with the people aba implementing that law aba running institutions running DPP office of the DPP running prisons running police bona bali awo. Kino tugaye nti kijja kunafuyamu oba okutereeza alien okwekuba mu ttooki agambe abavubuka bano bembeera nabo kati nina okufunamu abali discipline kati nina kuyetereza akoze mulimu abatali discipline anti okusibwa manyi anti sibuli asibwa nti abaziza omusango sibuli asibwa nti guba gumusinga ensonga ki mu mateeka tulina kyetuta presumption anti abasinga badde bagamba kanso olaba wesibako abavubuka abayaaye be bakuleetedde abate badde ku street wolololo abate badde ku street abagoba abate badde ku street alien agenda okukaba nga baze ku street kakati abo bonna aboogera ekyo they are short minded oba they are short sighted waliwo ekyo kyotuukamu nga you just have to analyze ne mu maaso alien teri muntu gwalina kutta kuba tewali musango teri yasingiddwa omusango essabo no we are quick to judge okugamba nti abavubuka b'empisa osiza kutya okudetermining omuntu w'empisa akwate abantu nga bamudogo badde mu mwala gwa Nakivubo mudogo yali mu mwala gwa Nakivubo ani yali akaaba kakati public erina okutegeera nti nkola nyingi nnyo abantu basobola okuyitamu okukendeeza okuzza emisango mu kitundu. Gavumenti yokka si erina duty okupreventinga crimes mu kitundu occurrences mu poliisi yo poliisi eri okusiba naye poliisi oba eri okupreventinga tulina n'okumanya ne measures za curing naffe abantu tukoze tutya bw'oba nga nawe olina obusobozi nga lyeni skilling osobola okuba n'obusobozi obulisa abantu 20 naye ogenda ku street obajjeyo kakati ovaina ogamba nti abate tunalaba mmotoka zizzemu kubu ya papers ku northern naye kankubuuza twakumadde okufuna emisango gya paper ku northern kati omanyi ki nti oba oli awo alaba bali bakuba paper bali kufango waliwo ebintu ebimu tulina okulowoozaamu with logic tekyetaagisa ate kufuna muntu ajja kusomesa nti mateeka nti oba mu ddembe lyabo lowoozaamu ng'ovuga luli waddanga yeewaka ng'olupapa kutuuka saawa 12 za lwaggulo kati otuuka ne ku mukaaga noyita ku doza tofunye peva tofunye magi ku mbira kiva ku ki Gaza erina bameka alina nga 3 Mudru alina bameka alina 2 nga 3 awo naye Palasa alina bameka alina nga 2 katukwate buli muyimbi alina abaana abiggaali aganaga alina bameka alina nga 10 bonna babate badde ku street andi bagali emiskini ate bonna bate
betuyita abayaayi abatalina mpisa badde ku street olabe eggwanga. bonna babate. Cancel your last remarks to the public and the viewers. Zingamba public tubeere bagumu. Those are just minor offenses. Twakalaba emisango eminene meeting and nina okukkiriza nti Alien Skin talina ngeri yonna gye yatuuzaako public. Tewaliyo yali amusanzeeko ng'ali mu public bw'alwana. Bino bye bawozaamu nali discipline batuweyo scenario bbiri nga ziraga Alien Skin yennyini ng'awaga abaana wabukuba oba nga ye kennyini alwana. Bave mu binene bya showbiz ebya TikTok okwogera okunoonya views ezo nga the ways of bring money. Batuwe physical fight. Awo tuleke twakasente Alien Skin aliki? Ali violent. Rather, njagala ate creative industry tubeere mukakategeera let us unite tubeere bumu. Leero kiri ku Alien Skin lilla enkya kiri ku mulala n'enkya kiri ku mulala n'enkya kiri ku mulala. Waneeno we baakwata kankuwa example bwe baakwata Mawulwa Nakasozi munywanyi we yavaayo yasinga omwogerera ku comedy store Ray kigambo kimu bibiri ddayo gy'ova kigambo kimu bibiri jako enkofiira tulabe wayitawo mmeka Ray yazisulayo nateeti so kwegamba this is just it is circular. Leero kiriwo n'enkya kiriwo. It is reversal. So let us unify industry tujaga tutegeere nti industry mu eringa business y'amasimu ku Mutaasa we appreciate abenge gyekola. Amina. Tusobola kusukkaawo tubeebaza nnyo okutulaba.